Gasimba gane ne bannamawuli wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zo kwanjulia. John Kakande, Haruna Kanabi ne Charles Bromshana. Charles, uliriza John. Tugenda mu kalulu next week. I want you to talk to us from your heart. The National Resistance Army by nga tuyingira mu 86 teyayina kiwandiiko ekigiteekawo bali twaza namme kati we wamba obuyinza nereeta ekiwandiiko the legal notice number 1 1986 kugamba wandiyita etteeka nga lyenkana constitution kati ng'eryo ne likyusa mu constitution eyaliwo ey'obote ya 1966 thereabout kati obuwayiro bw'okulonda president obuwayiro obuteekawo parliament n'ebalala ne babuyimiriza ne bateekawo the National Resistance Council nga mukulu Museveni ye speaker ate ye president ate nga ye chairman high command nga bwe kyali mu nsiko then Alhaji Moses Chugongo nga ye deputy speaker. Now abazungu bagamba the instruments ezafuga ebiwandiiko ebyafuga okutuuka 95 byali bibiri. Legal notice number 1 1966 yasigalawo 1986 ne constitution y'obote naye nga bagikyusiza nga bakozesa legal notice eri nayo yasigalawo kati fe twagijjawo 1995. In other words, 1995 constitution repealed. Is it repealing? Yajirawo ddala eya 66 kati mu what you would call sorry what you would call consensus okukanya okwaliwo mu kukola constitution gye twandabadde tugoberera kati kwalinga obuyinza babuziza kanabi the sovereignty of the people mu chapter 1 kati obuyinza buzeeyo eri kati eno constitution bwekola eno constitution ya 95 tekola nga tuli mu 86 kutuuka 95 no ekola ng'obuyinza buzeeyo eri abantu abalonzi. Now unfortunately the intellectuals mwabaso mu luzungu nga bakibazo temuna bakukikkiriza nti obuyinza tebwaddayo eri abantu kayate mwagala constitution ekole eno constitution tesobola kukola ng'obuyinza tebuzeeyo eri bantu. Sagalo wairize ba intellectual gendo some paper ya Dr. Kabumba somesa wa Makerere nga kunyonyola article eyo yabagamba power belongs to the people agambi yagisomesa naye nsoma paper ye bulungi nnyo. What is the point? Njagala kutegera kyotegeeza. Baddoga mwabasoma. Yagamba nti waddayo. Agamba nti waddayo. Some paper ye kubaka sagala gikolako summary. Ojja kumanya nti ne ba intellectual tebakkaanya nekiri so nabo waliwo intellectuals abamu abakkiriza nti tebwaddayo. Very good. So era yakubulira na where the power belongs. So kati kibaza kyogera tumanyiwa power where power belongs. Nze muganda ngina some paper ya Dr. Kabumba. Charles genda maaso. So kibazo waliwo badogama abamu bagenda mu kalulu naye nga bagamba tukakozese okuteekawo embeera ez'obuyinza of course certainly nga uprise kozesera bawombeera ndala mu population ndooza ekyo bakigira webakifunira nti balina that consciousness nti obuyinza tebuddanga eno. Now kalulu tumala okukkaanya ekyo then noleeta ekyobulwadde ekyazze kati byonna ebikolebwa China virus byonna ebiteekebwawo abakozi ba government kutayiza ekirwadde kino bituufu they are correct. Mbadde ndaba wano ogambye nti okozesa ekigambo bastardizing but polling station
bwoba tewegendereza tejja kubeera wansi w'abantu 50 abanaabeerawo okulaba nti akalulu tekabbibwa minimum abakkirizibwa mu tteeka. Now ate ekitundu kiteera kubeera kitono because buli omu ayagala alabe ekikolebwa, ayagala alabe ng'erinnya mwe riri mu register, ayagala alabe nti bakwada akakonge kamu, ayagala kulaba nti you get what I mean. Buli omu ayagala ataka funda yes, buli omu ayagala alabe ku meeza eyo, buli omu ayagala kulaba ku meeza eyo nti so therefore risk y'abantu okutubanana kubeera muntu yanda kulyanda nene y'amaanyi nnyo. Katoli bwagamba nti therefore togenda wali nga atejjukire nti ekyalo kyonna kijja kujjaawo, mujja kuba n'abantu nga bazzaawo. Therefore oli bwagamba nti kyandibadde kirungi ogye ng'oli tested, it's a good idea. Si kyandibadde you see ebyo ebigambo byanjawulo. Oli okukuwa amagezi nti kyandibadde kirungi kirala nze mbadde njogera n'okukulagira nti boneka siriwa sayidi kyandibadde kirungi. Oli bwakulagira nti olina kujja na certificate kitegeeza nti you either do or stay away. Nze mbadde ndeese ekyo nti kyandibadde kirungi naye of course government erina gamba nti kyandibadde kirungi. It is correct kugamba nti testinga ojje wali nga toyina ki nga tuli shwa ntoyina bulwadde kubuwa abalala naye olwakuba nti niwe wakati ekyogerawo ku ntandikwa mbadde ki olwokuba nti tukimanyi nti oli tasobola kukubisa akalulu akamujja mu buyinza ne bwaba abadde gaapu yonna gyafuna wonna wafunira akakisa akakulembesa asobole okukulemesa okumugjawo oba kukubba aba alina okukakozesa. Kati therefore ebintu bibiri bigatta, oli kuyitirawo afune gaapa akubbe and is right because ali mu legal notice number 1 eri tanaba kugivaamu, alina okusigala mu buyinza kama mbaya kama muzuri ate n'okukuuma bayagala okukola ki kwekuuma actually because bali balwala bagenda kubuwa investors be. So where is the crisis? Oba waliwo covid oba ebadde teriiwo oba tugenda kubeera ku polling station because that has been our history mu areas zotayina kuwangula because waliwo areas abawakanya zebakkirizibwa okuwangula but waliwo areas abawakanya zebatayina kuwangula. Tukibazo waliwo areas nga newanga obadde towakanya ng'oli yero naye nga toli wa mu nnyumba nga tolina kuwangula. I will give an example. Tosobola kuwangula Bukanga nga toli M23 olina okuba nga waliwo oli osobola okuwangula Bukanga ne wojanga oyimba yero naye nga toli wa mu nnyumba awo tokola ki awo towangulawo. Ndowooza bado beraba Sembabule naye ndowooza biwulire ebiri Sembabule. Therefore eno lwekwaso and nze ku lwange genda wali lemerawo bakuwa ekyasi oba bakutuuseeko obulabe because oli kyayagala okimanyi tayagala wabeerewo okukyuka. Now ono mukwano wano gwange wa New Vision Kakande ayogedde ku security okubeera nga eri biased. Yes, security eri biased naye nabamuwulire muri biased mbadde nkulaba wano bw'oba yogera ku candidates bali betegefu okulaba Katumba oye agenda kuwangula nguli olaba n'akamwenyumwenyu kajja because waliwo n'amanya g'otalina kuwogerako waliwo amanya g'otalina kuwandiikako ate waliwo n'amanya g'otalina nakwogera ki nakwogerako kyowala woddukira eri Katumba because buli olyogerako lyeyongera and okimanyi papers zammwe ezo zonna kyekimu n'amagye they are the same byonna bya kat constitution egamba kuri kibazo that we should have a free, fair and peaceful election. Naye same constitution egamba tulina okulonda yonna ye constitution emu. Now kana akalulu tekasobola kube tosobola ganti ka mirembe nga candidates including Kyagulanyi nga baddusa families zaabwe. If ono candidate wabanga alaba nti family ye teri safe then tekakyali ka mirembe. So why should we have it?
it's a very silly election. Now the police, Okanya ne Archbishop Rwanga. but absolutely that has been my view. Wadde kirozo kyange kana kawulu ka Kisiru to salama girls tukwongereyo tudemu mukutesa because kyetwatesa 1995 kyafa because kyena mu 5 tukola constitution nayo kwali kutesa the NRC atuwa framework yeteeka mulonda abantu mutulewamu mutese tubaddiza obuyenza oli yagana katudemu tumubuuze sewe yagala kutubutudiza ddi when do you think bwagamba nyina emyaka nga 25 15 ngo wayiritiria remember wayitiria agambye we are studying wadde demokrasi ekola bamugamba ngaddi naga itibwe busharubwe review myaka 5 betulira bange ekola tuchatunulira America tulaba that's Eritrea ye yakimala katugwe kibazo ugenda yo bafuluma now kati wano the kati singa mbadde moderator nandibuuziza lw'omushana ekibuuzo tikakati kana ak'ekisiru nga tugenda mu gy'ekisiru tukole ki no anti si waliwo maloboozi nze mukulu Kanabi saaliyo Abannayuganda we baasalawo nti tukole constitution ya 95 nagenda okulaba nga mulonde nange ninkola ki nange ningena I remember nasinkana batuyita abazi in secondary lali musiri ya mukaaga Matembe ne group ye electoral Constitution Review Commission odoki yani tuita nange nimpayo ki nempayo ebirowoozo naye nga sijukane binawayo olyali naye ngola there was some bit of participation but waliwo abatese ne bagamba katukolewo modo gye tunefugiramu kati weva biganye if our experiment failed ya 1995 tunoonye endala because neyeremeddwa this one can't work ubola ngoli aleta family ye including firstborn we nagamba kicho nkikuwadde kati webake you sleep nagamba awalowe manya abamanyi okuba bulonja ani nayo rokeeki atomulala nyina yo muhanga atomulala ne gweleta leta n'abaleta katubonna ne kavuma mukwano gwange manye kavuma nali mmanyi nga kaputine kavuma kati nawe is general kavuma nawe namulaba nga ali mu ntebe agamba bas wajirage zaako ochola n'abagamba amawulire tujja kubakuba okubataasa okubakuba so kati now but kansembe na kino mukulu kibazo it's Dietrich von Heim agamba nti abantu twabasala bayiga obutaddamu kukkiriza kusalibwa twabafumita bayiga okuresisting okufumitibwa now kibazo let me conclude with this entalo sematalo World War II zona ziturwa ezibadde umunsi zivudde in nationalism growth of nationalism naye bwogoberera ezentalo ezabaamu okufa kw'abantu mu millions nga nationalism okwagala amawanga nga wano okwagala bayirite what are these ones Tigrizi mu Ethiopia aba Tigrizi wano nayo Buganda nayo Abanyankole those kind of tribes and nations naye ziri zaalimu ate obukyayi bungi there was a lot of hate actually Yugoslavia yaggwawo abantu abatakimanyi waliwo eggwanga nga baliyita Yugoslavia kati lyagwawo abasabuzi abakoreshians etc now kati wano mu campaign eno tebadde ya issues ndabyo kireseko tambaina ne ideas nungi no tezirabikezo ekiwulirika kati anga walimu ekyobusungu ku manifesto ya General Muntu gosobola okugiwandiika wakitaya ku page ki new vision yo wacha mambo yako kati campaign ono agalaba ku street nze wana banomba wesente zange ndaba mukumuroge kati campaign eri watch bazo eri nkuchayisa ntya Kanabi boba wesimbye ne Kanabi si nkola kinzo njagale no it is chichi kyenkola gochawe ki ochawe Kanabi na bino bijiddemu what do you call abductions okuwamba abantu waliwo okutemula waliwo okusiba kati wenjogerera abakyagulana bonna bali mu court martial simanyi Rwanga genda atuyambe abakyalire kwalaba embeera gye balimu now buno obusungu obuvudde mu ebyo bwogatamu eri nationalism n'ogatamu obukyayi obusituka nawe oyina Uganda 2 oyina abana Uganda abalina obusungu tebalina mundu chola wakusanga ngoyambadde kale emu nga bagala bakukubirewo bate bayina mundu then obeerawo nabagana nabyo tugenda kuva wano
naye nawo balina ki balina emmundu. So you now have a clash, the potential of a clash. Kyobala abakati abakulembedde civic education omanyi akalulu sebo kibazo wali tumanyi ebyobululu bwe kambi kugambe akalulu tekasobola kubawo nga tekayinaamu civic education awagamba omugaso gw'akalulu gwe guno mukeetabeemu balonda bwe bati etc. Then but civic education ya leero basirikale abali pronounced ochola maije bichi mundu this propaganda anayarese mundu ati agamba kuma mirembe. Now who is keeping peace? So therefore let's talk, let's say kibazo mulimo gwe ali mu media talk shows n'ebirala tusaba abantu tukakane twogere bwe twagala kwogera then tutingane okutuka wo tunafunira amagezi ago kwogera kanabi bw'owunzika lw'omushana ali mu bigambo by'oli nti wano tewali bukalulu kagenda kola lw'omushana ono nange tuli bakwano b'omusajja bamuyita Kyurankuba edda yabanga ku radio Uganda buli lwe mujjukiza tayagala mujjukize bwe yali ku radio Uganda bali bamuyita Pius Nkumuhayo Mbate kama bwe yabanga eringa Pius Nkumuhayo Great Africa blah 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 bwe yali Pius Nkumuhayo yali sports commentator nanga aweereza bulungi nnyo omupiira mujjukira mu 1988 Blanta ya Malawi Sekafa nga yaweereza omupiira naye juzi yagaa nti nti mu nsi teriyawaayo obuyinza banyaga bunyage babunyaga. And when I get no more discussing no mukugu omulala nanga nti it is true Modi Kyurankuba is the primitive mind omuntu ensolo the alpha male emala kufa oba kukaddibwa ne bagitta endala ne taking over nti nenjawukana gye tuyina ng'abantu n'ensolo is our level of civilization arrived at a point where we didn't have to kill the alpha male. Bwe yagenda okunnyonnyola bino unfortunately musajja yali abinnyonnyola yali musajja w'NRM nnyo and naye ng'akkiririza mu alpha male yafudde saafunye na mukisa ogumuziika ali muwabe ekirunda kiva ejjinja the scholar atali minister nga bw'osinkana the scholar kirunda kiva ejjinja akunnyonnyola birala nga nti ffe abantu tudevelopinga ne tutuuka ku level nga the alpha male doesn't have to die okubeera replaced n'atandika okunnyonnyola ebyewuwaawa kanti olina wootuuka kirunda yali akozesa remote ya TV nga nti otuuka ewuwo mu ddiiro ng'otudde n'oyita mutabani wo tigundi jangu nterako CNN nterako BBC it is very sweet. Yes, that is a transition. Obuyinza olwo obuwaddeyo. Aso obuyinza omwana wakuteerako. Nakuzinosaba sigo obawa. Osanga limoti bagikutte. Kirunda kye yali annyonnyola is a power transition. Nti otuuka nga bo be balina obumanyi, bo be balina obukugu, kati gwe ng'olina okutuula n'omugamba nti wayi nti ntirako BBC yasawa mmeka eri gye njagala naga nti adadi tennatuuka teeka tugira tulaba wana akapiira bwe neetuuka tutaddemu reminder gwe tujja kukola ki ejja kweteekayo. Kirunda annyonnyola the transition of the alpha male n'agamba nti society eri primitive transitinga n'antwala mu busiraamu like America nali siinaawo obukugu nannyinnyonnyola mu busiraamu nti mwali mu kategore z'abantu be baali bakkiriza okufuga bannaabwe kanaabi ali wano anambuulira. Kirunda nanga nti waliwo abaavanga mu ddungu bannamalungu either of the two nti abo tebalina sophistication na polish emala kufuga bannaabwe nti era abo babagamba abo tebalifuga era ensi eggwawo singa mufuna abo abataali polished okufuga. Kirunanga nti kakati bw'ojjawo nze n'oliita omusajja nga gundi tetugenda mwogera linnya wano nje nga yagenda okufuga tolaba nti obeera otuzizza wali ku levo y'abannamalungu kati mu argument yaffe nga mugamba nti naye nga mmwe bwe muli ng'ayogera ku bebugweri nvaako
nammwe bwe muli nti mulemeddwa okukola ki okutransitinga. Charles kyarabinga in mu description ya Kirunda, Charles is at that primitive stage where the alpha male has to be killed. That's not correct, Chivazo. Until your opinion, young. Where the alpha male has to be killed. Donald Trump. Before another one takes Donald Trump, in his primitive self, is the primitive alpha male. Aganti wendi. Enjawulo America jeyina kuffe nti society transitinze developing the systems nti gwe individual ne bwobeera selfish ne bwobeera wa mulugube nga betuyina eno nti the society can prevail over you. But where society fails to transit, society forces its way through the wall. But the wall will fall on you. Kantandikirawo ennyini sirowooza nti bannayuganda bali ku level eyo eya primitivity. Lw'omushana kyayogeddeko njagala n'okukubiriza abantu naawe mukulu Kibazo ddayo okwate ripooti y'oddoki eyo yennyini gye twogerako engeri abantu gye baawaayo ebirowoozo byabwe era neebaza n'abaabirimu naye nga bwe mugaye nti ak'omuntu si kante nti oyinza okwewunya nti akakiiko ako Jeno Kale Kayihura yaliko nali mukomera kati Miriam Matembe yaliko. By the way, nkugambye nti Kayihura yali mu buyinza nasembayo musinkana ebyo sibyogedde ku mpewo naye Kayihura eyava mu buyinza eyava mu power nga takyali IGP bw'omusinkana. He's such a joy to talk to. He's such a joy to talk to. Atenze nagamba teriyo kirabo. Teriyo kirabo kya Buganda. Kayihura has never been wired. The biased media mwagamba nti yatemula. The Kayihura that is not the Inspector General of Police, that is not in charge of a fleet and guns, is an old school scholarly Catholic. That is a joy to talk to. Gotofayo mukulu omusana sagala media mwawandika headline nti ataka wese didn't you ebyo byonna byava mu intelligence za mwe no didn't you intelligence ya mwe gyokoleranga yewandika ebintu ebyo mukulu Kibazo ande ntandika muleke kana byateese kugamba nti bannayuganda umanyika na bitali mu kifaananyi kya alpha male eyo primitive kuwamba gutomumanyi kanabi nishayatiye eyo stage twagivaako era bw'osoma ripooti ezo zonna ejja kukulaga bulungi nnyo. Bannayuganda bakulaga ebizibu kiki ekisaanye okukolebwa ne recommendations ne zikolebwa. Omukulu Odoki, Professor Sempeebwa baakola omulimu munene nnyo. Lw'omushana wano abadde ayogera nti baatuyita ne tuwaayo ki ebirowoozo, era sisuubira nti Lw'omushana ne bw'aba yeerabidde nnyo nti mu ebyo mulimu bye yagamba nti tuteekewo pulezidenti ng'ali omwo. Wakyogera bottom line jonna kwogera nti Odoki ne CA ne draft Odoki yagezaako kukola ekintu kimu to remove an imperial presidency. Eteekewo omukulembeze akomwako era agambwako. But you see Odochi yafuuka chief justice sibwe kiri thereafter naye the same Odochi njuba atugamba mugenzi njuba atugamba musiye nti article eya National Council of State teyava mu bantu teyava mu bantu, so ne Odochi naye is not holy. Katukirize humans can't be holy. Nze ntunuulira ggwe Omushana kuba nkitandikidde ku ggwe nti baakuyita ogenda okole ki, bamuzeeyise mwogerere n'abalala bonna baagendanga ne bawaayo ki ebirowoozo byabwe. Nze kwe njagala okutambulira, so kitegeeza nti society eyina ekintu kyeyagala. Ne batuuka ne kuba amawulire nawe ne batunuulira mawulire ga kika ki ge twagala gabeerewo, era ebimu ku ebyo ebirala byasigalayo, ebirala byajja mu ssemateeka. Era pulezidenti gwe tuyina olwaleero
nga bantadde mu kaduukulu Katonda nansasira nembeera ne kaleediyo muwuliriza bulungi nnyo ng'ayogera ngigifaanana gino giri olwaleero tebaagala kuboogerako ng'agamba nti ono ssemateeka gwe tufunye mata meeru gatukula gati okujjako ekizibu kiri kimu ttaka kintu kya ttaka mpozi n'ekirala ekinnumyemu kutuusa erinnya lya NRA tusize erinnya lino ery'amagye nadde njagala tusigale eri muki mu resistance naye bano basesiriyo oba bakaaba oba bakola ki bo bizibu byabwe naye tufunye eki amata eggwanga kati ligenda okutandika okukola ki ennaku no yagamba yakizuula obuyinza babumuggyako ne babwa paalamenti era kati bwalwanira okuzzaayo mwe mwatandise wano nti ak'omuntu sikaki sikante lwomushana atugambye nga bali mu CA ne baddira ffe abawalimu ab'emikalabanda nga bwe batuyita ne baga nti the power belongs to you mwe munaasalangawo batugamba tubagambye naffe batugamba mwe munaasalangawo engeri ebintu gye bikola naye byamusobera gye bitambulamu abantu ne batandika okwekisasayizinga pawa yaabwe abali mu buyinza ne baga nti gondi ab'emikalabanda nga mususse kaze wame mubayita babeera wansi kubisomesa mwenga muyitawo nnyo kyova olaba nti olwaleero the reality is nti tushiftinze ne tuva ku nkola ey'abantu ne tudda ku nkola ey'abasajja n'abakyala abali mu yunifoomu nti okyola atuula n'amala okwogera byayogedde nagane why is the media not clapping naye nakugamba lwaki temunkubidde mu ngalo lwaki kababuuzi looya musirikale mutendeke bulungi naye akugambye yeri mu description ya kirunda kiraba mu description ya kirunda obeera tonna transiting kibazo nze njagala onzije mu bana aboyita nti bali primitive abayogera ebyabwe ne bateekawo n'ekitabo kye bagamba nti kino kye tukola ki era ne baagala bakitambulireko gwali primitive nooga nti eyo sijja kgendayo mwaba uniform muli bange kino kye njagala mukole ki mukole nja kuteeka n'akalulu lw'omushana ka describinze nga ka kisiru kana bitwawukanira wa goga nti gwe toli mu bali primitive n'abana Uganda abalala ali primitive ali eri gwotulemesa kuba twogera wano lw'omushana adagamba nti twetaaga aba covid biki teri muntu ayagala kufa ate era teri munnayuganda ekyo nkikakasa bulungi olaba n'omuyaaye era naye bw'amala okukwakulako akasawo ayagala ekifo wanaagenda amala okukapangulula nga wali peaceful tewali bayaaye balala kyeyo yennyini akapangulule ajjemu byajjamu agende oba wannaalongo ali emimiro gye akole ki anywe n'essadda lye gai nti mwana kyamukubye naye nga wekimukubidde yeebase bulungi naye narrative eriwo olwaleero nti gwe weesimba ku oli aganye okubeera nga ffe kibazo gwayogerako kyaganye okutransitinga ng'aga nti naye gwe naawe nkulaba oyagala kutabula mirembe oyagala kuwokya empologoma manyi bwekola kaseeka nekalaba nga katandise okugiramu emmene ekula ng'egira eraba kajiyimirira bwe kati ng'ekatangula ako nga kavaawo oba si kyo kaddukira mu kibira Kongo kati enkola eyo kanabe nga tonaba ku isi eyo twakola ensobi and I think mukulu Museveni bwagwira mu trap kutabulira abantu in the face amazima bw'ogamba nti njagala kuddiza kibazo obuyinza nzigambadde mbuyina ate nyina okutendeka kibazo engeri gyanakozesa obuyinza obwo tosobola kwata obuyinza ate n'obuwabe illiterate nedda so olina okuba kyobala twagamba constitution eno tugisomesa abantu obayigirize you trained them
now eyo transition yali ya movement movement bagijjako nga bakanabi tebabatendese kale ne basigalayo abantu abawe ebirowoozo ebyo ebyavaamu ssemateeka gweyogerako gwe wateesaako baali balabye ku bantu abafaanana nga bano bano ne baga nti owaayi okwewala ebizibu ebyo bino bye tuba tukola ki era ne betuyina ne batuga nti eno mata tukoze eki kati ekibuuzo nagamba ono omukulu omugenzi onenyanze lindako omugenzi Apollos Bambi yanvunaana ekisooka okubalaga ebisinziiro by'engatto nga ntudde ku TV naye nali ngamba ono nti abaakola constitution ya 1995 bw'osoma preamble yaabwe wali olaba abasajja n'abakazi ebyafaayo bye byali bitraumatizing nnyo n'amaanyi nga baabuwe basajja batwe enkube bakubye bonna bayongobedde bajobye aga nti olw'ebyo abafaayo byaffe olw'ebizibu bye tuyiseemu olw'ennaku gye tukaabye nyabula nnyanya tetuliddira nate abazzukulu baffe tebaliraba nnaku gye tukoze eki omugenzi Apollos nti nalimba vumi nti bo baali ba safeguardinga Uganda kyekyo kyennyini kitegeeza nti nsibambi safeguardi bagiyiwamu asidi n'ekutuka yali ayagala kulaba n'abalala nti abaana ba Kakande ye baanaazaala baleme kubonaabona nga Kakande bwakoze eki nti abazzukulu boyita abazzukulu olwaleero nti tebagenda kusibwa mu makomera kooti n'ebawa beyiro ate n'obavuga ng'obatwala mu kooti yaki eyo enkola ekomye naye we tugenza olwaleero nga nkomawo eri tuvuddeyo ng'akalulu tukayingiramu lw'omushana kagenda ka kisiru twali wano n'enkuga nti nze Archbishop kye namutegeddemu yagenda nti akalulu kafu tuleke muweeyo omuntu emyaka 3 akole ki twali tumuwadde 10 kibazo gwenyini twali wano twalimu 3 mu studio eno n'oga nti zaabika emipiira kakati muzaabika emipiira bino tugende nga tubimanyi anti kanabi eno alpha male ekisooka bako alpha male filosofezo bagitreating emirundi ebiri either egobe empologomento zonna nezigobera mu kibire Congo nezigobera mu kibire eri Central Africa bwogireka n'erya yebakaddiwo okutuusa lwe mulifa oba yo lwerifa naye bwogireka n'erya yebaka namwe ne mulya n'emirembe empologoma eyo naye erina okwegendereza kubanga entoko eziri zifumbiikiriza ne zitiddiza wabbali kati awo we nalinda alikakanabi nti tutuuse ku stage zino empologomento eno zigiraba nkadde eteegera ku luzzi tuve mu byempologoma tudde mu reality tugenda mu kalulu lw'omushana ayogedde ku kya civic education wetwogerera olwaleero non-government organizations nyingi zaateekayo okusaba kwazo va kusa okuggala nga zaagala baziwa obuyinza okulabirira ebyokulonda neki narrative eriwo nti security ekyaveetinga ebula ennaku nnya akalulu kakole ki endala ne baziga nti mwe muwagira batujju sente ne bazikwata n'abalala ne babasiba ke kalulu koogendamu ne tujja kufa ab'amawulire buli abava ebweru bwe batamudetainingira ku kisaawe kumala wiiki oba nnaku bw'ayingira accreditation ebeera yankalu wagamba nti oyagala kubeera transparent ne badda kufa abali loko ne baga nti John nga toyina kapapula kaffe kanneemutaaga security kemaze n'okuveetinga ebyakalulu anti election bagamba election matters ebyakalulu toteekamu omutwe gwo owa security naye naga nti nze nkukuba kutaasa kukuba we shall use all reasonable force media radio kibaso n'okyaza abagenyi ow'ebyokwerinda najja babayita bakuuma ddembe naga fulumamu gwe kola ki omulala aba ayogera tamanya pini waje bagijiramu musajja watu n'abeera mu studio ne yeerogoza ayaga nti honorable uno mulala wekawo empyani hudu muganda wange nsaba Allah amusaasire amulungamye bulungi n'agamba nti nembaga nekiki wakola ki ne tuvaayo eyo ne tudda ku banoonya obululu nti we tugendera mu zino ennaku zino ezisembayo
obantu bakyagulanyi nti tactic yagenda ng'omuggyako nti kibaza ayina agasimbagane n'abantu eti kakande mutwale olw'omushana muziyize kanaabi muteeke eno kati naye oli omuleka tulabe bwaneeyogeza naye gikole kale programu yo ng'akyusa amaloboozi tulabe bw'onookola ki nti remanded up to 19th gundi byonna ebyo biki bukodyo so kati ne tutakoma ku ekyo ne tujja ne tuzimba narrative endala nti waliwo mukolo gye bazo akakodyo k'okulaba nti kwegamba oprovoking abantu banyiige bayingire mu kakodyo oko koyagala obulungi ennyo nti olaba abantu batandinze violent n'olwekyo security teyinza kutuula n'esirika ki mukulu kakande ng'akwata ekkalaamu ku laptop ye security is key in election period kati fenna nga tutandika okukankana simanyi nga fenna tutandika okukankana nti akalulu kagenda kuleeta ebizibu binene nnyo n'olwekyo mukakole ki mukegendereze ekitali kituufu n'olwekyo wano mu kiseera kye tutuuse bwe tubanga abantu basazeewo kankozesa ekigambo ky'olw'omusana nti tugenze mu byekisiru nga lw'omusana bwe yagambye ebyekisiru mu zino ennaku ennya ezisigaddeyo kiki kye weetaaga abeesimbyewo okusookera ddala nga mmaliriza mukulu kibazo munoonye enkalala z'abalonzi abamanye bameka abagenda okulonda ne polling stations zo ziri ludda wa yes electoral commission ba candidates abasaba yabawa soft copy gw'oluyina olukalala lw'abalonzi is a public document bukenya gy'alina okubeera ng'awa buli yes tumanye nti constituency y'ewaffe erubaga north erimu polling stations meka ziri ludda wa buli emu eriko abalonzi bameka naye nawe we tunakkiriza ne twongera n'ebyekisiru ebyo ne tugenda nabyo ng'oyingira akalunga n'abalonzi tomanyi wa gye bali mukulu Museveni nakubisa akalulu luyale ne bagamba nti kamugjeeko omuyita oti oli makati gagasimbagane ne bannamawulire gasimbagane ne bannamawulire nina eddakiika nga 7 ebintu bibiri Charles just 1-2 comments one manyi nti wiiki ewedde mwa discussinga okutta kwa zebra and ebigambo byange mbironda mu bugenderevu si kufa okutemula zebra n'okukwata abavubuka abo abakubi b'ebikonde of course in addition to that njagala nnyo mpulire ne comment yo gwe Charles ewuwondooza kanzijeyo comment emunyuka ya munywanyiwo going forward yamaze ate yatambudde ekisezi omanyi kye tutegeeza n'okutambula ekisezi kitegeeza nti musezi omanyi kye tutegeeza n'okutambula ekisezi amamba abazi musezi kati yali agenda forward naye kati yatambudde ekisezi njagala komenti yo kubanga lw'omushana ono mu mboozi zembadde naye nga tuyimiridde waliwo bwe luyanga nti bwe nanyumya n'embabazi ebimu ku bye yankakasa n'andayirira yaŋŋamba nti kye yali anoonya abantu bano bakkirize era bakkakase nali nyumizaako naawe nga gwolumya gwokola olugambo nti bakakase nti nze n'oli twawukanye ebyo nti ebirala byonna n'ekyo nti bakkirize omusajja bwe yatuuse bwe yayogedde ko nze iraba lw'omushana bwe yamukiikiridde anti kati nze neŋŋamba nkiikiridde oli nze bwe nawulidde ebigambo by'ono nga mulaba atambula kisezi naga nti abasajja abalimba nga lw'omushana tasangika yaŋŋamba nti omusajja yalayira nze nimulimba anti gwe bewayogera n'omusajja bye yayogedde byanjawulo konze omu ku mmwe mulimba nakinku naye gwe lw'omushana bw'oli mu katoliki nze nkuwa omukisa kati otubuulire amazima oba nkutwale ewa bishop Sepiria mu penetensi waliwo realities ziriwo this is my opinion
nti bw'oba olina extremists abaagala status quo tewabaawo nkyuka naye nga they're extremists then ng'olinawo ne extremists eri nga bagamba yes wabeerewo enkyuka naye ate mwe bali abataagala nkyuka mufe mugwewo weetaaga moderates nkitenta mu Luganda weetaaga nga yes muna lukalala eno neeno nga asobola okuba olutindo bridge asobola okuba olutindo because nga bwe ngambye si teyandabadira omushana ga bannange tuteese no ikibazo ekyo nkize buyizi because nze manyi tudominate nyina okuteeka wansi nkulinga ekyo kyenasoma but tuyina okubeerawo ne finishing nti eno Uganda egenda okubaawo Kyagula ntalina kutwala abaana be mu exile ne Museveni ntalina kutwala abazuukulu be mu exile therefore the best ekirungi kwogera naye kyalibadde ekisanyusa kibazo nti singa bambabaza ali mu kkomera singa bamuyira tiyagasa mu maaso mukasukana mayinja no you can talk I would be happier kulaba nga Besigye atule ne Museveni I would be happier kulaba nga ba muntu bani we need to find a mechanism because gwanga go badoga prips just hold there go badoga man just hold there gwe impression yo egamba nti enseno Mungu yagitondera olwazi abajaluwo balina omusajja bali bamuyita Lwanda Magere yali tafa mu mifi yaabwe nga ne bw'omukuba eki n'obwokola otya ng'alinga kibuuka omumbaale ndaga nti oyo kasitaabeerawo naye bwe baakuba noono baabagamba nti obulamu bwe buli mu kisiikirize era Lwanda Magere ne bamutta naye abajaluwo abaagendanga okuyigga abajaluwo abaagendanga mu ntalo nga bagenda ku lwazi luli Lwanda Magere lwe yafuuka ne bawagalako ebiso ne bagamba nti wano we wali olutalo lwaffe kati Charles mu kifaananyi kyo ky'ozimba ogamba nti Uganda erina Lwanda Magere abasigadde bonna mwekuŋŋaanyi mufune obwetowaze musome essaala y'okwenenya n'okwetowaza mukomewe wa Lwanda Magere mukwate ku lwazi nti awo w'oyagala ffenna tukuŋŋaanire bannayuganda bakugamba nti kaabulaŋŋane ekibazo interpretation gy'oleeta is ordinary nze male ndowooza bwe nteesa naye tali ordinary mu thought nti eri empologoma gy'oyogeddeko naye yeetaaga management and there is nothing wrong to manage it ffe nga bago forward twakkaanya tetugenda kubeera ku street tugenda kasuka mayinja option yaffe mwe bakyabaza bakkaanya okuvumagana okutoogera okuyomba okugira kale muwangule ani abaganye tebali abaganye fe ours is tetubeera stuck in a traffic jam we keep on going forward and tugenda mu state house gwe tofaayo tunaayitawa empologoma not giving away we will enter we don't mind I will call you one day for a cup of tinga tuli wali ngempologoma ekoze eti gwe tofaayo ija kwebaka John yes gwe mpologoma ne onatambula ekisezi ndowoozaho muleke olisi musezi lwomushana ekirungi nti oli wano ojja kuyiga Oluganda ojja kuyiga ebirala ono adiyinga n'abasezi aleetayo video y'omusezi obuzaabuzani bweleeta video y'omusezi nayo engeri gy'atambula ne John tugenda mu kalulu next week the culture of gangs mu ggwanga lino tulabye okutta tulabye abantu be bakwata what is going to be the place of these gangs, both state gangs ne private gangs. Mukuru kibazo ekiri very state gangs are inayomeka mukuru kibazo ekiri ekisinga ennyo so be atugamba he operated with the state ekiri intriguing nti nyate kirungi president yabayo n'agamba nti ono abamutta bali ba security
issue ne resolve nti abamutta bali ba security. Omuntu omu n'abuuza nti sebo mukama wange wali osuubira zebra saawa 6-7 abantu ab'emmundu bagende mu maka ge bakonkone abagulire mukulu kibazo naawe weteeke mu kifaananyi kya zebra abantu ab'emmundu botayise okujja ewuwo to force themselves into your house. Of course, John, for me, that to me is just 1 second. The way the state acted. In a question mark. No, John, for me the marker for that and the real highlight of that interpretation was Charles Rwomshana. Charles Rwomshana yagamba ng'otugambye nti zebra obadde okolagana naye bwemba namuwulira bulungi nti nga musajjawo kyotegeeza owuliriza gasimbagane nga mukola nti all you would need is locate kukwata kasimu nyinawo miliyoni 25 zo wano oluwa ninawo wano ka facilitation ka miliyoni eyo vaayo ninawo ka facilitation wano ka miliyoni 2 omulimu guli gwogenda okukola jangu najja oba tusinkane wali ekawempe tulina bye tugenda okwogerako. He would come in a day. So the attack cannot have been an innocent. But are you sure? Whatever. Are you sure anta yamute yali gamu? Mukwikibazo nze kuwange ngaka kandi ekisinga okunenyamiza n'okunkwatako nti whatever his job was, whatever the relationship was with the NRM, nalabye nga bamwogerako abantu badduka ja politics mu Kampala. The way he was executed by the state security is very worrying. Because you don't know who is next. Worrying. Era nsubira nti buli citizen yandibadde very concerned. Sisonga oba zebra yali alidinga a criminal gang or not. I mean, they could have surrounded his home up to morning and captured him. Ngawo Game, they could have called him to police or say why. The way he was executed was very, very worrying. Omukulu ono who? Mukulu mukama wa go forward. Ora ochora yabasobola chakyatambula forward omukulu chobala ochora yabasobola omukulu oyo of course nze kyendowooza nti kyaleese naye ate baba kirungi nti politics ono okwera kuno one fundamental departure simanyi oba dokita okirabye one fundamental departure eya campaigns nezibaddewo mukunda kuno okubaddewo obutafaanana from 2001 omanyi kuyo okwasooka okwa 96 nakuno kufaananyemu simanyi oba okutegedde nti okwonda kuno okubaddewo ba major actors be baali mu nsiko. Now who is not a major actor atali mu nsiko naye kati mu kulonda kuno ba major actor, the major actor definitely there is Mugishamuntu, there is Tumukundi, they are major actors. Those are mpelekeze anto oyagala futani kapayasi yamu afe waffe omanyi mu cast y'omuzanyo ebeerayo protagonist na antagonist abalala ebeera support cast kanabi eddakiika emu yokayoka tuli mu budde obutali bwaffe mangu nnyo kulukakanda alina agambe wano nti abasiraamu ffe tusinga okukola naye Imam Kasozi akugambye nti mugenda ne mulonda abo bahudu abategeeranga ye n'abalala temubanoonya nemuga nti oyo gwe tunya nti ndaba abasiraamu bammwe beeba abakola ki abaliyo naye eyo ensonga agambye gitwale nga nkulu
nayagala n'abantu bakitegeere nti bwe babanga batuwa banoonyeeko ku abo abakola ki abareasoninga. Naye mukulu Kibazo mangu nnyo nga maliriza ku nsonga eri tuli ku kintu semateeka kyetwatandikidde eri naye tugenda twetooloola extrajudicial killing, okutta omuntu yenna nga toyise mu mateeka oba zebula oba ani kintu kiki kikyamu. Ne president nayimirira n'agamba nti oyo abantu bange bakola ki naye nja kulaba. Naye bwe tuddayo mu kisanja kino kyokka wabaddewo extrajudicial killings eziwera, naye olw'okuba tubadde oluusi tetuzifaako nnyo obanga tezikoze eki tezisiza abantu banene. Omusajja wano Kateregga bamulumba wuwe nga bamwagala, bwe yadduka amasasi bagamukuba mabega. President n'atwitinga nti basse omuntu abadde akola ki. He confirmed ono wa ADF bwe yagamba nti wa ADF bamususpectinga kale nti wa ADF, ne bamutuga ne bamukola ki, ne mukazi we ne bamutwala. ne kati yalabika mukazi Bamukola ki, bamuttira waawo, n'abalala babaddewo. So ensonga tugitunuulire mu anga eyo nti bw'oba oyina amaanyi ago gonna, Zebra yenkana ki n'abalala. Omuvubuka bano wagundi wakyagula yage nti bamutomedde ne bamulinnyako n'afiira mu ddwaliro. Deliberate way of what? So extrajudicial killing tuleme kugizannyiramu nga tutunuulira musimanyi Zebra yakola bw'ati. Kyogambye nti summons weeziri semateeka akugambye yayo ku filosofa wange transition eno empologoma alpha male tekiriza transition. Kakati mu lutalo olwo buli kapologoma akasituka eyigge kayuza mwe bwe bali be wayogeddeko abaga nti ffe tutransitinge, naye empologoma eganya okukola ki okutransitinga. Kati kiri eriffe mutransitinga mulagawa Kibazo kimuleseza ensonga eno yaga nti si kituufu okutta omuntu mu nkola eyo. Gw'ogambye nti baali basobola n'omuyita ku poliisi, kitegeeza nti mu obwongo bwammwe bwa transitinga. naye empologoma alpha male gasimbaga